nze siwagira Kyagulanyi lwakuba ategeera muwagira lwakuba atisi basi namuwagira ng'ayimba buyimba yimba oluyimba taata w'abaana yaani simanyi yenze ojjukira se maama w'abaana yaani oluyimba yenze lwe lwanteeka ku Bobi Wine kubanga nalina omukyala yazaala abaana bange 4 naye nga 2 si bange era bange psychologically bange abaana bampita dadi naguno gujwa nakati omwana omu Amerika ali wange ekavudde mu Amerika asomera mu Amerika si wange naye tamanyi taata we mula ate bwe mabuulira taata we mmwe mwenna mufa kubanga musajja mugagga wa baluwa nnyo wano mu kibuga ate muganda ate wakitiibwa ate mu Bulanga wane nga ekitaawe aye tetwasala biological child na Alex kubanga Alex yafuna vasectomy nga sinaba kusinkana. Alright, Buterevu kwaniriza gwenna neeyunze ku lunaku olwaleero amannya gange nze Trevor Online era nga nzize n'omukyala ali omukyala w'omugenzi Alex Mukulu embiranye etandiseewo olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okubeera nti emaali y'omugenzi etandise okukaayanibwa enjuyi ez'enjawulo mu njuyi ze tuyinawo essaawa y'olunaku olwaleero mwe muli omukyala ono gwengenda maaso n'okubalaga avuddeyo olunaku olwaleero n'ayingira sako ne babloga ab'enjawulo mu wankaaki y'amaka ga Alex Mukulu wali eri Emmengo. Olunaku olwaleero waliwo emmotoka 2 ezizze ne zibaggalirayo nga tebabakkiriza kufuluma wabula tukitegeddeko nti emaali y'omugenzi yatandise dda okaayanibwa. Omukyalo ono agenda bba atunnyonnyola ebyo byonna omugenzi bye yayogera saako n'ebiri mu nkuubo abeeko sayidi ye gy'atuwa. So mbajjukiza mwenna nga gwe mulundi gwe ogusoose okulaba channel yange eno nja kusaba olikinge osubscribing ate era oteekeko akadde ekikusobozesa okufuna vidiyo zange mu kadde akatuufu we mba nziteereddeyo. Kati embeera neeri wano wazze okwogeramuko ne mukyala wa mugenzi Alex Mukulu wano maka g'omugenzi Alex Mukulu. Njagala okubeera nga kutegeeza nti embeera erabika nate kati weetoose ensajjusi. Waliwo emmotoka eziyingidde wano ezitategeerekekwa mulimu emu kika kya Ipsab boona endala eri wabweru naye geti batuggalidde munda ffe kati batuggalidde munda n'omukyala bamuggalidde munda omukyala w'omugenzi nga olaba ku fleyo ku geti awo wawulira nga tokyatulaba gwe manya tuli munda muno gwe kasobola nga totulaba gwe manya naye nga tuli munda muno ne bannamawulire abalala bangi tuli munda muno gwe kyoba omanya geti batusibidde munda n'omukyala y'oyo awo omukyala oyo batusibidde munda wano gwe olaba nga tokyatulaba ne kacumbali wuuyo awo kasobola tokyata property eno mukwano gwaffe Kitaka Kitaka muli Rwanda waffe yagifunanga obusika naye property eno yali yatwalibwa okumala emyaka mingi ab'amagye yaliko officers mess omulembe gw'Obote mulembe gwa Amini ndoza yatandika wa mulembe gwa Amini I don't know neze kyenzike waberangawo b'amagye na Alex wega nti bagituwadde nze nga ennyumba yabeerangamu ab'amagye nga nkyano gita simanyi batiramu abantu simanyi kyenjagaza naga ennyumba eri walungi ennyumba eri kumpi naga wano niwe tuba tuwavuwadde otambuza bigenda otuuka mu ddwaliro sajja watoloza waliwo ebirunga naga we tuba tutuyalina motoka otuuka eri wakati mu bintu netugigula mu 96 tetwalina ssente webagituwera offer mwami wava muno n'amuwera ssente netugisasula mukama n'atuweesa ebbanja netulisasula nga tubeera gaba nangamba mune nga tufunye ennyumba tuve mu kupangisa ne mugana naye ennyumba yeetaaga okukolebwako tusobola kuyingira ennyumba yali ofiisi tetugifuula mbaka tulina okusooka okubaako kyetukola but by 2000 ngolo baguddewo simba nakolako okusimba 98 mu 2000 ng'agenda e Scotland n'aŋŋamba nina okuva mu nnyumba andesenze wanaakomerawo ng'akoze ekinsenguse era mu kiseera ekyo ze nakola wano okutandika this place into a home zino palm trees ze nazimba banemera gye kikoma ine emiti palm trees zino nazijja eyerufula ne wanze nazimba wano zonna buli kantu kano ne bagamba omanyi naye akavuyo akakulu nnyo ke nandyagadde gavumenti obeesobola okutuyamba tu investigate tuwulira ebigambo ndoza mwami gundi ono nawuliddeko nga gambo byava mu kamwa ke mwami Mark walungamya yagamba mwami kulu actually nakiwulira mwami kulu yafiira waka ne bamuddusa mu ddwaliro nga tebagala ng'afudde bamutwala ekyo niyo omusawo ekivu yagamba yakubira omusawo Sayuni kwa akola ekyo
Mwami mukulu wali wano bamusudde wano naye ate bangamuteeka mu intensive care kuba yali in charge of intensive care naga naye terina kyegenda muyamba kwa vital zonna ziri wansi pressure zagudde dda organi zonna zisirise kanaga kambaddire bwe bankubira essimu bangamba nti Alex alabise ku finally after 2 weeks after 11 days or 12 days bwe batwala ku matuba kyali atuka twali amanyi gyali nakuba ne police statement bali balina gifunira ku lwokutaano basobole okujja okukola welfare check police egiwandiike bere ki ekigenda mu maaso batuli ewajjaali kuba gavumenti erina obuvunanyizibwa ku batuuze baayo okumanya omuntu wabeera nga tomulaba ogamba twagala okumanya gyali mulamu ali kuki omwana oyo yabatambulako namukasa ng'ajjanga agenda ku gate bagamba ali Mmengo Sera yagamba ali Mmengo bamulabira mu pastor amulabira pastor atali musawo alabira ate omulwadde amujjanja nga pastor agamba ali bulungi alya anywa omuntu ndali bali balisa mulisa bali banywesa munywesi ne tuita mfezo nga twali kyogera twali bunaku bagamba ki ali bulungi nena kweza asembayo omwana yali agamba nti ali bulungi yali taddamu napeza mulanga mugambye ndi Mmengo ndikugenda naga tanzisemu nemga kipinga tereka good communication ezo zonna nze kologo yange ne mukulu baji deletinze basoka bakwata simu ngoza ngalo za baso kusangula ngata banga obadde tobe fetwetaga kuogera tubadde tukola ebintu nina abadde nga babijulira abadde babiraba abadde baweka mwayi mukulu mukoti ka fetusasude baloya bonna tubatumanyi tebatulabangako kati fetubadde tutambula nesende sasule koti tezandi badde osina kiswazitekawo nero yabadde olano musango yayimira ku lwange ensonga z'okufa kw'omugenzi nga bala bagamba afudde yafiiridde kiruddu afudde bwati ne bwati ku nsonga ezo kiri kiti ku nsonga ezo kyasa okugamba mukulu teyeefiiridde yekka bwe bamugja erubaga baavayo lwakutaano naasi n'agamba nashwali nga tofayo ngenda genda naye mulabirire ewaka era akola $10,000 buli lunaku ne mwatujja zisasula nemunga yiba basula akapaalo kateddaga mina twetagayo kuddaga nga nja kuweza sente z'eddagala tujja kuweleza n'obujjanjabi nawe tujja kusasula kati bajja ntumuweleze sente n'omwana omulala musaazi eyalinga moderator nga sanyise nga yibambi ono omwana abadde akola analysis ajja ne mu ddwaliro koza ajja mu ddwaliro okubeera okugako by positioning ze bintu kyonna kugamba nze kati nze njogera ne muweleze $7,000 nga atugambye tibava mu ddwaliro nga ndowooza nti anaakula mugulira instructions tuzikole tutya bwe nagenda omugamba nti ndi bize ndi bwe namugamba enkera genda mutule n'omusawo mulebye mugulako teyanzirira sinawo kutegera kigenda mu maaso omusawo ngamba kangendeko mpumuli abadde ajjanya omuntu nnaku 10 ne mugamba of course osogenda ne nga naye katogenda muleka nani ja kiro kimu kyokka nja kubeera nkomyewo bwakomawo nga ngamba bwe nankubidde essimu nangamba nkulagira kaakati siba ebintu byo oveewo nkugobye ne mugamba goba yakuleeta gwe omusawo ffe twakuyita n'omusawo yalajjanjaba mukulu okumala emyaka naye yagala genda onyimirirewo kati ate akugobanga ne nga mugambe si yakuleeta wano naga nti nkulagidde bwe baafumbaddewo yali mukwano gwa Alex era badde amujjanjaba nga yaleeta basawo yakola nga gende Mmengo olwo kyekigenda mu maaso abeera kawuku nga simbula ogenda otuuka Mmengo olwo kyekigenda mu maaso wano waliwo pasita agamba mbuye nga bagambye nti base mwanyi mukulu mu ddwaliro kuba naasoli yajjanye mukulu ebbanga eddene yajja n'agamba mwanyi mukulu alina okudda mu ddwaliro embeera gye mutasobola kubeera ng'ali mu nnyumba ne batandika okwogera mukulu yagamba ye tayagala ddwaliro mbuye okubeera mu ddwaliro waakiri afa ebintu ebitaliiyo mukulu yazuuka ng'ali mu ddwaliro yagamba ndi mu ddwaliro n'omulanga asanyuse nga manyi nti yeetaaga obuyambi pasado bwe yali amusabira oyo mbu musaazi n'aseka mukulu teyeetaaga ssaala tetwetagawo ssaala twetaaga ssente mwami mukulu n'akiwera n'amugamba essaala zinkolera mwami mukulu yafudde si bwavu si bunaku naye very deliberate effort ebulaya bateeka abantu life support kati omuntu alina obuvunaanyizibwa basoga mu mujeeko kuba bapulize flag omumisa mukulu basazeewo nti guno omulundi tawona tasituka tavaayo owulidde ennaku ezasembayo wano ku 28 ne bagamba omusawo nti agende nansi Semanajja n'abasanga wano nga mukyalo oyo Juliet ebaayokana ne mukulu emmanga eri baayokana mu 1990 akubye wano mu 2026 nti aze era Alex yamulaba n'amugamba naawoze nenga ndooza yatidde n'agamba bano bino omugaso bw'oba afudde buli muntu yenna ajja ne kulimbe naye ng'okyali mulamu ne bakwetola batu ne botomanyiko ne batotegerera kulebedda ndooza balowooza ofudde owawedde edda wano kati mutugambye wadde tukimanyi tumulwadde twandibadde nenga ne president alina okumanya tumanyi mukulu mulwadde kakuba State House bagambe wana manya tumanyi mukulu mulwadde asobola okumujjanjaba nakwesa State House simanyi State House nayogera ne secretary naga nti ajja kuddamu bwawo ne basala abali mu ddwaliro tumanyi mukulu bamugye mu ddwaliro kuba tebagala gavumenti ebeere involved lwaki bayagala gavumenti ebeere involved ku ssaawa eno lwaki babadde nga bagala nnyo ebeere involved mu kuziika ng'ezo okuziika zo baazibidde babadde bagala nnyo okukola ku komiti abamu baddeko bamulemeseza okufuna obuyambi bagana obw'okujjanjaba baabugaana bwendo n'omwami we badde aboogeze nnyo ne baleka bayinza n'omukyala yava mu maka emyaka 35 mabega najja n'afuuka nga nalagira abakozi basanze mu nnyumba twe tubadde tusasula
n'ebisuzo by'ennyumba n'abikwata n'akiggalo bannange obujozi bwadde wano obutalabangako sisobola kuyingira kisenge wano nnyumba sira we naatuuseeko ebintu byange biri muno personal property byonna byatwalibwa nawulidde mbu abantu bagabanya n'amasefulya n'amasowaani babaga kyokwata kyotwala n'ekibuzo kirala naye tetwazaala biological child na Alex kubanga Alex yafuna vasectomy nga sinaba kusinkana yali yamala vasectomy abatakimanyi ye mwami okusala enseke naaba nga takyasobola kuzaala so kati mulina omwana omu yes lwaki wava mu Uganda n'ogenda olinga okubeera ebweru nagenda ebweru kubanga bwe naleka bwe twamala tuwa mu 95 esembayo nga tukooye nengamba nze nkoye emizannyo njagala kukola ekintu ekirala ngezeko okuyiiya nga waliwo tetuzannye nga waliwo ekituyamba wakati awo nasooka kudda Makerere n'ensoma masters bwe navaayo nenkola company nga bagita information technology facilitators nga njagala kuyamba youth okubawa skills basobola okweyamba n'okwekolera kubanga nali manyi nti abantu bangi namirembe egyo twalina ba orphans bangi nnyo bali bava mu AIDS ne the majority of the population was youth naye nga ate bangi nnyo bali disempowered bafiirwa bazadde baabo mu ntalo oba mu AIDS so that was my target audience okuyamba abaana abo bamulekwa nga bakuze nga babayita ba school drop out tebalina kye basobola kukola mbayigirize skills basobola okwekolera bafune ebyokwekolera ebyemikolo naye nali nkozesa computer ate mu kiseera ekyo wadde nali nva Makerere computer zaali ntono nnyo nga ffenna tulina computer skills mu nsi so that was what I wanted to do nengenda mu city council nakawa nensaba ekifo ne bakimpa nenteekawo information technology nenteekawo labs naye unfortunately ng'ebyaffe bwe biri abantu bajoganyiko mulamu ndaba ennyo okudebwa kubanga ndi mukazi eyo project kubanga yali yange Alex nga singa kyali Alex tebandikimenya nga bajja ne bakimenya kuba ne bwe nga address nga bajja okunzigula kente nga the woman nga bampita mukazi as if it's a crime okubeera omukazi so njogera leero Museveni ayambye nnyo President Museveni ayambye nnyo mu ggwanga lino okuba abakazi ku bwogerero naye still abakazi bakyabonaabona nnyo mu nsi eno nga basobola okubeera sideline oba okubeera shut up naddala kyenzu leero kati mu kufiirwa omukazi ofiirwa nga omwami gwe wafa n'obeera nti gwe tosobola kwogera natuusa wano ku lumbeera omwami wange ntambudde essaawa 40 ntuuka wano moderator teyakunologiza wadde okumbuzaako tukwanyiza wadde okimanyi nzija nasooka ne basaba kulokulira naye mulindeko ndi mu kubo nange nsobola okutuuka nga tugenda ku theatre because that's the only place you can really honor Alex wawe twali ku stage twasinkana ku stage tukoledde byonna ne mpaka ate nze natambula na Alex okumalako amawanga emizannyo zinga nze nagizanya na Alex after that like 97 Alex yagamba nti retiring the theatre yamala naddayo naye he was never active nga bwe yali mu phase eyo gye twali mu myaka 8 nga tukola mwaka ku mwaka nebanga tetugenda kulinda twakoze dda program nengamba kale tusijja kale kantu keno mu service era ndwa mu lugendo naye yatuuka wano tukambuuza moderator teyaŋŋamba ko wadde okugamba nti nga kitalo ne babuuza oyagala okwogera ne bannandyagadde okwebaza abantu omanyi okuva makago buli we twakubanga na Alex ajjawo ku geeti n'atusiibula ne mweyongerayo twabeera olumu yekka era yanza okuggalawo geeti mugende mangu ennyonyi kyebaleka naye nenkomawo kati oluggi luggudde ekisiki kiri mu lujja omulyogo naye nga tuli wano mu lumbe lwa Alex nali simusubira kufa mu kiseera ekyo yali yalwalako before naye yaddamu endasi mu nnaku eyo nga tewali akusaasira nga bantegeeza nti komiti bankubaze komiti omwana bwe yasituka babuuze mwagaye mami agenda atwagala ajja kwogera ku lumbe nkya dakiika 5 kati alonde oba oyogera ku lumbe dakiika 5 oba oyogera wano olondako okuwa oyagala kwogeramu eno ensaawa 7 okwekiro bano bantu kibayagala okwogeramu salawo oyogera ne bano batoyogera kati Madam Christine njagala kubuuza kati mwami mukulu yafudde si bwavu si bunaku naye very deliberate effort ebulaya bateeka abantu life support kati omuntu alina okuvunaanyizibwa basoga mu mujeeko bw'aba apulize flag omumisira mukulu basazeewo nti guno omulundi tawona tasituka tavaayo owulidde ennaku ezasembayo wano ku 28 ne bagamba omusawo nti agende nansi sema najja n'abasanga wano nga mukyalo oyo Juliet ebaayokana ne mukulu emmanga eri baayokana mu 1990 akubye wano mu 2026 nti aze era Alex yamulaba n'amugamba naawoze nenga ndoza yatidde n'agamba bane bino omuntu aso bw'oba ofudde buli mtu yenajja ne kulumbe naye ng'okyali mulamu ne bakwetola bato ne botomanyiko ne botokyogera nebedda ndoza balowooza ofudde wawedde edda nze ndi mukazi mwetowaze nnyo bwe twali tusiga ennyumba nga nsiga kwasayina makireka oli bwakwata wano ze nkwata wali twali tuli bwano ze n'erimiro olujja lwange nasomera mu boarding school nakuzibwa nga bankozesa emirimu gyonna ne baako so some of that gave me resilience yampa amaanyi n'obuvumu nkola negyendi yonna ekinyambye okukola ennyo ne theatre yanyamba nnyo so mu bufunzigana amaka gago gaffe gammwe ne mwami mukulu kati mwami mukulu avuddewo
kitegeeza gwoba osigaza ng'olina obuvunaanyizibwa ku maka gano. Nzikiriza nti yes n'alwadde n'obuvunaanyizibwa ku maka gano naye mmanyi nti ekyakyensawo atuulemuko y'engeri mwami mukulu gye yafa ne bagana omuwa postmortem. Nze saatunde ku mwali mukirabyeko, saatunde ku mulambo gwa mwami mukulu. Tebanganya kusula ku mulambo gwa mwami wange. Kibi nnyo. Twalimu wano ku lunaku olwo mukyala ne bamumma audience okwogera. Era nateekawo nnyo embeera n'enjogera y'omwami Mufawala nasobola kwogera na Abby Mukiibi. N'atugamba tajja kwogera kuba programu eri fight. Omukyala akoze n'omwami ono byonna byonna bye bakoze tekyali kirungi. Paka ndowooza ku lunaku lw'okuziika bwe bamwakakisa okwogerako eri eggwanga. Kiruma munno gwe wawangala naye ebbanga lyonna lyonna eryo kuba kati nga bwe bakusideline nga bakuzza bbali n'ebintu bye mwakola mwenna waliwo baagala obibba obubbi okubitwala. Tusaba gavumenti eyambe ku mukyalo olwo nga tannagenda mu mbeera mbi kuba kati kino naye kyabalanga kye bajja mu art ebbanga lyonna lyonna lye baakola. Era ndyagadde ennyumba ya mwami mukulu etwalibwe butwalibwa ababbi abataamanya kuba they had sleepless nights nga bakola emizannyo gyabwe batambula wano ne wali akasente akatono ke baafiisa mu theatre bajjamu kino kye bayina. Alex talesa akeedi kitegeera talina kizimbe kyera kyalese kana akayumba kokakokka ke baasobola okufunamu. Bwe baayawukana mwami mukulu ne mukyala we Juliet mu kiseera ekyo omukyala naye yali baayawukana ng'omukyala afunye omusajja era nga bayitira kuli baali bamuyita Kyaziyo n'alina lubuto ne bagenda batyo n'azaala n'abaana. Kale abaana nze nasooka okulabira abaana twasigala n'abaana netulabira emyaka mingi. Wendo Edgar ne Sharon baali bana ne Sharon ne Paulo. Nange nalina omwana George nga tubeera ffenna n'abaana bano. Of course wala rehearsals n'ekibirala nga time yaffe tubeerawo olumba betubeera nabo olwo tetubeera nabo. Kakati maama we ndoza yagenda nga amaze okunyweza eddya naye atandika okubasikana batwala era nga bwe baakuli ogenda mu secondary school nga most of the time basipendinga naye wano nedda mama wabo ewa mama twali tetubeera wano wano twajja mu 2000 otwogera mu 90 something twali wali emmanga we wakitaka kunfudu enyumba gye twali gye twasooka okubeera nga tupangisa nega batwali tupangise n'ennyumba yekwa gye twasooka okugula buli okamanya omupiira temuli ssente twakolanga ne baloza abantu ne basimba layini paka eri naye mugenda okumaliza ssente bw'ozijjamu ozirecyclinga osasulako abasikozi ne mutambulako anga ziweddewo. Era nze bwe nagenda okusoma MBN nga bane twali twefuula charity okitegeera ne ba charity babaako gye basaba bavuvirire ekyo naffe twali kivuvirira ffe mu magezi gaffe. That was not a very wise business decision. Bwe baayawukana mwami mukulu ne mukyala we Juliet mu kiseera ekyo omukyala naye yali baayawukana ng'omukyala afunye omusajja era nga bayitira kuli baali bamuyita Kyaziyo n'alina lubuto ne bagenda batyo n'azaala n'abaana. Kale abaana nze nasooka okulabira abaana twasigala n'abaana netulabira emyaka mingi. Wendo ne Edgar ne Sharon baali bana ne Sharon ne Paulo. Nange nalina omwana George nga tubeera ffenna n'abaana bano. Of course wala rehearsals n'ekibirala nga time yaffe tubeerawo olumba betubeera nabo olwo tetubeera nabo. Kakati maama we ndoza yagenda nga amaze okunyweza eddya naye atandika okubasikana batwala era nga bwe baakuli ogenda mu secondary school nga most of the time basipendinga naye wano nedda mama wabo ewa mama twali tetubeera wano wano twajja mu 2000 otwogera mu 90 something twali wali emmanga we wakitaka kunfudu ennyumba gye twali gye twasooka okubeera nga tupangise nega batwali tupangise n'ennyumba yekwa gye twasooka okugula buli okamanya omupiira temuli ssente twakolanga ne baloza abantu ne basimba layini paka eri naye mugenda okumaliza ssente bw'ozijjamu ozirecyclinga osasulako abasikozi ne mutambulako anga ziweddewo. Era nze bwe nagenda okusoma MBN nga bane twali twefuula charity okitegeera ne ba charity babaako gye basaba bavuvirire ekyo naffe twali kivuvirira ffe mu magezi gaffe. That was not a very wise business decision.